the fight is on. Thank you. Embeera ebadde omwena mukirabye etunyize naye tetwewunyisiza. Ekisooka kwe kuba nti Dr. Besigye tebamuliisi ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza, era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo, waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wanaga ataliiwo, tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo. Agamba waayi sijja kgenda yeeyo mukazi wattu, era omulabi agaye mukazi wattu naye tamanyi. Ebyo by'okuganswa apa birala bonna bali mu prisons gundi yeemu, soyinza kujja wano ng'oleese ba suspects nga tomanyi kikwatako kigenda mu maaso. So naye atuuse n'okuwolereza wa prisons n'agamba nti mukazi wattu mumusaasire naye tamanyi. N'atugamba nti ajja gezaako okubuuliriza naye ebyo bibadde byakutumya kuba ate onobuuliriza ate bigasa ki. So ne tusaba nti kale abeeko bw'abakangavvula, kubanga bw'oba ekiragiro kya kkooti nti Dr. Besigye mumukomyewo wano nga abiri olwaleero awulire rulingi ye, ne batamuleeta ne batawa na nsonga, kkooti eteekeddwa obbakangavvula. Ennaku zino kkooti zifulumya contempt of court orders ne bwoba toliiyo nga gye bawadde Ssemakadde n'abalala. N'abamakomera baali bataddeko ku contempt of court ne babagamba beesibe bo bennyini, tebakituwaddeko tuwona. Tebakomye ku ekyo, omulamuzi n'agamba nti mpulira waliyo emmata eri mu high court eyo, gambye awulira n'olw'ensonga eyo ye tajja kgenda mu maaso kubanga wayinza okubeerawo parallel decisions oba decisions ezikontana. Ni ffe bye twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri, yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agabawawo obuyinza ganjawulo. Waliwo era ffe twaconcentratinga ku mateeka agawa obuyinza kkooti eno. Tetwasaba habeas corpus wano, wano tuli ku enforcement of rights. Era naye akikkiriza nti magistrate court eweebwa obuyinza okubanga omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye ateekeddwa ayina eddembe okujja n'asaba. Akikkiriza nti obuyinza obwo kkooti ebulina, naye neyeekwasa ekyokugamba nti tuwulira waliyo ebikyali mu high court eyo katubirekera high court yeba ebiwuliriza. Kakati ekyo kya bulabe olw'ensonga nti gwe oba olina obuyinza bwo kola ekikyo mu mateeka ky'olinako obuyinza. Ekirala ekitwewunyisizza maybe kwe kuba nti akkiriza n'agamba nti Dr. Besigye mulwadde era tasobola kujja wano mu kkooti n'agenda maaso na musango n'aguyimiriza okumala ennaku 6. Naye bw'omala okukkiriza nti omuntu mulwadde muyi tasobola na kulinnya mu kaguli kugenda maaso na kuwulira musango gwe, era kkooti eguyimirizza, n'olw'ensonga eyo obaako ebiragiro byowa okutaasa obulamu bw'omuntu oyo. Talina kiragiro kyonna kyawadde kubanga yaligambye waakiri twaligambye nti zifudda dda na Lusoggo, waakiri yaligambye nti n'olw'ensonga eyo ndagidde ng'omulamuzi mumutwale mu ddwaliro eririna obusobozi limujjanjabe, bw'anaamala okuwona n'abeera stable bulungi akomewo akwewawere nembe n'emisango. Naye agambye obugambi nti nguyimirizaamu okumala ennaku 6 nga bwe tulinda tulabe, ndowooza simanyi oba nga kyekiriwaawo otuyinza kutuula butuuzi. So ekyo nakyo kitunyize nnyo era kitwewunyisiza nti at least akakatono teyalitidde mwami Yoweri Museveni, ako yalikawadde, kubanga ebirala byonna tukkiriza nti bibayinze. Naye ki ekitono ennyo ekyoga nti ono mumutwala afune obujjanjabi, ekyo tekyali mulemye kuwa. N'ekisembayo kwe kuba nti agaye nti bail era extended. Had bail era extended ogyongeddeyo ng'ate okimanyi nti omuntu musibe. Kaakati n'otanoonyereza lwaki omuntu gwowa bail tasobola kubanga ava wakaawe. Ekyo yali kibaddeko kyakiwaako ensala
nagandi bonga omulamuzi nga bwe yawa beyo alagira Dr. Besigye yenjoyinga ebbeeru ye gye yamuwa kuba akimanyi ate kati musibe ate akimanyi tewali misango mirala muwulidde talina musango gwagambibwa bamuvunaana guno kakati naye mu kubigattagatta byonna ne kooti tugisaasira ne mukyala Siana Bambi naye tumusaasira mukyala Nanca naye tumusaasira era tumusabira tumanye entebe gyatuddemu awo enkya eggwanga kati liri mikono gya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we maybe ne muganda we be balagira kati balagidde High Court alabye ebyabaddeyo jjo balagidde Parliament caucus mbwetule mangu bakubirire baleete ekiteeka ekikomyawo General Court Martial era essaawa yonna ndowooza Parliament yafunye gye bayita frog marching kakati nabano bambi bali mu bitengo fayiro buli lwe bagikwatako buli akwata ku fayiro ya Besigye efuuka hot potato emwokya eyokya buli agikwata kagamba nfudde buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr. Besigye agamba munzise singiza agamba munjagazaki mukyala Nanca agamba bannange mumbeeredde ki n'abalamuzi abalala buli lwe bawulira nga tujja kati n'abawulira leke tugambe nti tujja wasingiza agamba bannange munonaki bwe tumugambye tugenda katumusaba lulingi manyi bw'anaabiwulira bino nga mubifulumiza mawulire nga bannange munonaki tumanyi embeera gye balimu katubasabire nga naffe bwe twesabira naffe tetugenda kuwummula buli lugi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza kawabe wa principal judge kawabe wa chief justice kawabe luddawa buli lugi lwonna amateeka ge ratuwa okulaba nga tufuna obwenkanya n'okutaasa obulamu bwa Dr. Besigye tujja dukonkona munaagaana bugganyi okutuwuliriza oba okutugulira naye tugenda dukonkona nawano tugenda kudda mukyala Nanca tukomawo n'abalala tugenda kujja olutalo luffe lukyagenda maaso okutuusa nga Dr. Besigye avudde mu kkomera ate ng'afunye obwenkanya mwebale nnyo mwebalire ddala. Freedom for all. All for freedom. Freedom for all. All for freedom. All for freedom. Freedom for all. Tujja kuzikiza. Kale awe bawagizi bakando Dr. Besigye ni Honorable Walter Ulega Mukaku nganaye Honorable ensalawo y'omulamuzi tugira gwenga omu bavunaanibwa ne Dr. Besigye